abala ebintu bibiri abala okukola political party abala n'okuddawo ne Kyagulanyi kubanja kana webuuze gwali ku BTFM kale Mpuuga yayogedde ki what was the essence of the omukolo message ki yabadde mu mukolo kati Mpuuga ali mukola political party ne bamukaaku bakenero kyamuzi bakabuleta neta sobola kireta kati because bwakireta kati kitegeeza ava mu parliament automatically ekyokubiri yakozeseza omukolo guno nga bwe nakugamba nti bagaining power okuddamu tula ku ntebe neki naye yakyonoonye kati yali amanyi nti Mpuuga jagenda Masaka abantu bonna babeere kubanga tukkirize tugane kadima politics is all about numbers bantu olita kulimbanga ndaba ensonga gibogera bino yabadde yaba corporate yabadde bisa yabadde thanksgiving lwakyo gikubira drive nyaga tukosero kimpola thanksgiving lwakyo gikubira drive thanksgiving lwakyo giteka kaba test bagutegeka Uganda yonna thanksgiving lwakyo badde ekolo obulango balanzo omukolo gwa Mpuuga ngo yinzo koloze kigendo okubeera Masaka papa yajja kitegeeza balina perception ya numbers okwelimbika mu thanksgiving ompulira bulungi ekugamba nti amazima gabadde bwe gati nti it was a political rally a psychological political rally gye bakwesa mu kya giving kakati bali bamanyi nti abantu basiru kubanga nyaga tukiriza kadima tugane bana Uganda Kyagulanyi si abategeerera kati ndaba akavuya akali emitiyana na kino Kyagulanyi kakikuwoningire ku BTFM Kyagulanyi toddamu kutumenya kuleta malebe makalu kuleta basirusiru sikiriza mbya kwesi bawunzibiridde mu parliament munupu kanguwe kyama muli mubaka wa parliament ye bakakuba kazi baba maloko bakana ye ngaba waka kofire ngaba gamugenda kwesi bomba fulire kadi wa Kyagulanyi nsiddamu nkyogera ku ledi Kyagulanyi program eno gibako toddamu kati nalabye Mike ababaka abamu bandi badde basinza Kyagulanyi mukama ansonyiwe bandi badde bavunamira Kyagulanyi kati Mike Kakembo yani simumanyi nalabye Mike Kakembo wali omumanyi yajja because Kyagulanyi yamuwa kadi ya Nuupu batebandeke bajja because Kyagulanyi nze ndi wamanyi okusinga abaka ba Nuupu sewana ze siyo nemmanyi tutambule ku street olabe nega kati waliwo ebiyenje nga mukatuna mugulu bina twala Kyagulanyi nga taata waabyo naye okumanya abantu babi era Mpuuga bafuna abantu Masaka abaka ba Nuupu 70% bandi badde bamwegattako babasembeera kakati kyabulabe nnyo okubeera mu kintu nga munonya survival for the fittest nga temulina mutima gwa struggle ate ekireeta ekyo kimanyi nina omubaka wa Nuupu gwendaba alese ebibaka bingi abyambasa obukofiira mbu byagala kaadi president wa Nuupu Bobi Wine this time genda ku ground genda ononya abantu be baagala towa abantu nti bajje mukwano gwange kyekisibo kyaleeta ekikuba Nuupu kati ti ebibaka byonna bijja bigera kaseera ka campaign ne biyambasa obukofiira ne bivuma nnyo Museveni ne biwaana Kyagulanyi bibadde nga waluli ate okumanya ebibaka bisiru bijje bulo omwaka gumu okulonda kutuuke olina kyobadde ogeza badde ngamba kyobadde oyingira kyembadde nkugamba nti mulimu omubaka mu Nuupu ng'aleeta abantu kasai akwebakako kubanga alina amaanyi ayogera ne Kyagulanyi n'agamba gwe bajja kuwa kaadi kati kankuwa example mitiyano y'omulaba nabako bayinza okukoma ku confusion eriyo speaker ayagala obwemupi nalabye omuwala nabbosa abwagala speaker wa district y'Emitiyana ayagala obwemupi nalabye omubaka baagala gyali nalabye simanyi nabbosa n'omunabi Uganda gyali kati n'abakoba wajja okubakubira mu kavuyo awo kubanga njagala tukiriza tugaane n'abakoba zeyo ku ground